Idi Mubarak. Banange mwena nebaza Allah asobozesa okutuuka ku mukolo guno oba ku lunaku lwa Idi. Nawe bagamba nti okusala ffenna tusaze naye nga tusalidde mu kibiina kyaffe H&M Development Sacco. Kabadde kazibuzibu. H&M Development Sacco nga kibiina ekyo twakitandiseewo nga kya bwegassi, kya byankulaakulana, kya gaba mirimu, kya bingi ebikirimu. Nga naye tulina abakulembeze abatukulembera ku ssaawa eno musanze bagenzi naye nga tusoose nante n'ebirungi ebirala bikyajja inshallah. Ajo kikulu ky'okubeera nga buli yiga ebeerawo obaako ky'oddiza eri obusiraamu. Kikola ntya? Si magezi gange, Allah yampa obusobozi. Amannya Yazidu Ismail nga nze omu ku bakulembeze b'ekibiina kino kye twatuula wansi ne tukuŋŋaanya ebirowoozo ne twebuuza bannange twekulakulanyiza tutya nga basiraamu n'abantu bonna nga tusosodde mu madiini. Ebbanga ly'omala ng'omusaayi olina mu myufu nga gwe tulina tukwasiza wamu ne tulaba twekulaakulanyiza tutya okuva mu mbeera ey'emabega nga bwe boogera mu nnaku zino okusobola okuba nga tulina we tutuuka. Mu kukuŋŋaana kwaffe ne basajja bakulu ne tukuŋŋaanya ebirowoozo ne tuvaamu n'omulamo guno gwe mulaba wano gw'ekibiina ekyo kya H&M Development Sacco nga amagezi twagajja mu nsonda ez'enjawulo naye ng'ensonga yali enkulu mu byonna ekisooka kwekulaakulanya, ekyokubiri tutondawo emirimu, tulinamu abasajja badirekita b'amasomero, aba restaurant bagaba emirimu ng'ewa Haaji wano, n'abantu abatwala abantu ebweru, naddala abavubuka abakyali emisaayi emito okusobola okuba nga naffe tufuna ke twenyagira okuteeka mu nsawo n'okuyimirizaawo obulamu bwaffe.